Akaseera kabadde kakuza mpapula omukulu munnangate Bobi Wine. Nkugambye ayambadde munnangate akasuuti akabadde koogeza abamu obwama. Bye ngenda okubeera nga nkubuulirako maaso awo kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate ne mwana muwala munnangate Spice Diana bambi bimusobedde essayidi eno. Abadde alina by'ayogera omunnange nga ava munnangate ku show gye yabadde munnange essayidi eno. Bye ngenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo. Omukulu munnangate Bobi Wine kaseera nno kabadde kakuza munnangate empapula ze forms wali munnangate ku kitebe ekya NUP Kavule, era nga ku mulundi guno munnange asazeewo era n'amalirira ate okuddamu okukwatira munnangate ekibiina kye wali okubeera nga ku kifo munnangate eky'obwa pulezidenti essayidi eyo. Kakati nno alabiddwako wali munnangate ne famire ye babadde bazze wali okubeera nga mwana mulenzi ono agenda kubeera nga azaayo wali empapula ze, era nga boogezako okulaba bannange abadde ayambadde essuuti yo ebadde munnangate omunyumidde okukamalako obumazi, kw'ossa ate munnangate ne mutabani we Mbogo naye abadde naye, kw'ossa ate ne mukyala we munnangate muyite Barbie Kyagulanyi, era nga boogezako okulaba akatambi ako. Can we have some other members, our colleagues in the gallery, please give us some few minutes and the chair makes some final remarks. Like I was saying, we had requested for 2 copies of your academic documents, which you have presented. We have received and we are going to return 1 copy to you as evidence that you really submitted your documents to us and we have received. So I'm going to formally hand over this to you as proof that you submitted your documents to us, Mr. President of the National Unity Platform, as we wait for other candidates. Thank you so much. People power! Our power! Our power! People power! Essayidi awo, era kw'ossa naawo munnange babadde ate wali nga balimu ekirayitiramuko wali anti olwo nga empapula ze munnange ate nga amaze oziwaayo, era nga bw'olaba akatambi ako munnange ate omukulu Bobi Wine, era nga bwenti bwe mukyekinzeko jjukira nti nno wali ku mukuto ogwa TikTok obutambi obwo butwedinze nnyo essayidi eyo. Katugende mu maaso wali n'omuyimbi munnange ate Spice Diana nno munnange abaddeko kaawo ng'ava ku show ye n'agamba bannange obulamu buno bannange oba tebuli feya bannange, kubanga abadde agambaawo n'agamba abalala bagenda ku masomero, abalala bagenda ku betinga, abalala bagenda kukola mirimu gyabwe egy'okumakyawo, naye kakati ffe ate munnange nze ndi eno munnange n'akanyuka abadde ali mu kudda waka ng'ava ku show ye bambi, era nga boogezako okulaba mu mmotoka by'abadde ayogera. Like, isn't life so unfair? Others are going to work, going to school, getting out of bed. Some of us are just from work, stayed up all day, all nights, 24 hours of being awake. That's so unfair. That's crazy, man. It's the life that chose us. So you move regardless. It's just 7 a.m. and yep, from Ngoma. The show was beautiful.
full of vibes. And finally, ye mwana muwala munnangate omuyimbi Spice Diana era nga point bwe mucekinzeko eside eyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala kakasa nti no video ogimpeera like ko sate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba